yenze Lt.Gen.Nalweyiso Proscovia retired sinaba kulwalako okugenda wansi ng'abantu babadde bakigamba nga babadde bakyogera n'ekisinga okunewuunyisa kwe kuba nti olupapula lw'amawulire ababukedde ate nga bamanyi bulungi nnyo n'ewaka ewange bamanyiyo n'abaana bange babamanyi n'abazzukulu babamanyi kubanga n'abantu mubukedde abamanyi ewange abafuuka abaana waka waliwo abantu mubukedde abafuuka abazzukulu abasobola okunoonya bwe bate banfunye bamanyi we bayita waliwo omuwala wange Gloria abasinga gwe bayitako kati gwe bandibadde babuuza bw'obanga tonjagaliza kumbika nga bannayuganda bwe bakola naye sinaba kulwalako okugenda ku kitanda bwagenda mu ICU lwakuba manyi era olunaku lujja kutuuka lwakuba nze saagala nnyo ebyogenda mu ICU kubanga mba njagala olumbe lunkwate luntwale lumu saagala nnyo okugenda ku masiini ezo zokumpikamu obulamu. Mami njagala kutegeeza mutabani wange Semujju Nganda mukwano gwange nti antuukirire munnyonnyole byenkola nze sibeera na ssente ezo zayogerako nti besikoti bange okwonoona erinnya ly'abasirikale bange abatanzibangako wadde ne siringi 5 nti banzibako biliyoni 5 nali nzitwala wange nali nzitadde mu nnyumba ewange bazibba mu seefu sina ssente zonna ze baali banzibyeko okuva le natandika okukola emirimu kubanga nze natandika okukola 2011 okukwata ku ssente nange okutegeera nti ssente zibeera bwe zityo batya nze tebanzibangako ssente ate sisuubira kuzinzibako kubanga sibeera nazo okujjako nga Hon. Semujju Nganda pulezidenti yandagira omuwa ssente oba ne sizimuwa ndowooza n'asalawo anteekeko ekyo naye nze tewali ssente zonna ze baali banzibye wabula babuulire bubuulizi nti oba namuwaayo ku ssente. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Atulaba omulungi tukwaniriza nnyo weebale kubanga otwegaseeko nate olunaku olwaleero nga bulijjo twalagaana tujja kujjanga n'abantu ab'enjawulo tugende mu maaso n'okubanga twogeraganya nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo ezizimba ate era ezikulaakulanya eggwanga lyattu Uganda. So naona woli wosinzira okubanga otulaba tukwaniriza nnyo webale kubanga otwegaseeko nate onaku olwaleero. Kinkola bulungi nti onaku olwaleero negatiddwako Lt.Gen. Retired Proscovia Nalweyiso omuwa amagezi eri omukulembeze w'eggwanga ku nsonga z'ebyokwerinda n'obutebenkevu. Bangi eyo ebigambo bibadde bingi naye omukisa ngufunye nti akyali mulamu. Bangi mbadde mwogera bingi era mbadde simanyi nti tusobola okuddamu ne twogeraganya okusinziira bye mbadde ndaba mu mawulire nga onaku olwaleero. Leka musabe ababuuzeeko ye kennyini mu ddoboozi lye tubeere nga tweyongerayo. Anfaanana ensanyusa okulaba. Naye ensanyusa okulaba Kisubi. Male manyisi kusanga. Wendi naye ngera manyi olunaku lujja kutuuka lumumbeere bwentyo. Kituufu kubanga ffenna ate ndowooza abantu si kye banjagaliza naye ndowooza balwawo okundaba. Ndowooza baba balowooza nti omuntu yenna gw'oluddewo okulaba ateekwa kubanga mulwadde muyi. Mbalamusiza mwenna abatulaba n'abatuwuliriza nembeebaza buli muntu gyakwataganyizaako emirimu gisobola okumubeezaawo n'ensaasira abafiiriddwako abantu baabwe naddala abaana baffe be batta ekicwamba ba ADF abazadde tulumirwa wamu nammwe ekitalo nnyo naye tujja kulaba nti embeera eyo tugizza mu nteeko n'ensaasira bonna balina abalwadde wonna mu malwaliro n'abali awaka kubanga waliwo oluusi abantu bebajjanjabira awaka. Katonda abasuuse abakwatireko neneebalizaako abafunye ebirungi mu bulungi
naye Kisubi wendi yenze Lt.Gen.Nalweyiso Proscovia retired sinaba kulwalako okugenda wansi ng'abantu babadde bakigamba nga badde bakyogera naye ekisinga okunewuunyisa kwe kuba nti olupapula lw'amawulire ababukedde ate nga bamanyi bulungi nnyo newaka ewange bamanyiyo n'abaana bange babamanyi n'abazzukulu babamanyi kubanga n'abantu mubukedde abamanyi ewange abafuuka abaana waka waliwo abantu mubukedde abafuuka abazzukulu abasobola okunnoonya bwe ba tebanfunye bamanyi we bayita waliwo omuwala wange Gloria abasinga gwe bayitako kati gwe bandibadde babuuza bw'obanga tonjagaliza kumbika nga bannayuganda bwe bakola naye sinaba kulwalako okugenda ku kitanda bwogenda mu ICU lwakuba manyi era olunaku lujja kutuuka lwakuba nze saagala nnyo ebyogenda mu ICU kubanga mba njagala olumbe lunkwate luntwale lumu saagala nnyo okugenda ku masiini ezo zokumpikamu obulamu naye tomanya naye ndowooza nandikitadde mu buwandiike nze sandyagadde nnyo okugenda ku zimasiini sandyagadde nnyo okugenda mu ICU bangi balama era ndowooza nze nja kukikola nakirabako waliwo omuwala wange bawe bwe yali omulwadde ne bamubuuza ti bawe yakugamba kufa atya yali musawo oli bawe yali musawo babasawo bakimanyi nti omusawo oteekwa okwogera bwewandyagadde ofe naye nange nandyagadde nnyo okufa nga sigenze ku masiini njagala lumbe bwe lunkuba ntwale oba banteekaawo kubanga manyi baba tebakutadde ku masiini osobola okufa amangu naye ngaolaba kisoboka ne bwolama kubanga fe abali eno okimanyi nti Kisubi bajja ne babuuza ne famire bagituuza ne bagibuuza omulwadde wammwe tumugye ku masiini kwegamba kiba kitegeeza omusawo ye amaze okutegeera ne bwonobeera ku masiini era ogenda kufa naye nga wendi naye nze nabiraba bulabi ze siri ku social media naye baali babindaga nti omusawo wange yaŋŋambye sikwata masimu kituufu Kisubi sikwata masimu newankubadde nange ntegeera ndi muntu ategeera juzi nawezeza naye nja kuweereza keeke nawezeza emyaka 64 mbuzaayo gumu okuweza 7 nesunga nnyo okuweza emyaka 7 era nsaba Mukama gyali ewaggulu anyambe ngiweze 7 bwe naweze 7 nja kumanya nti nina kyenkozeeko naye nange ndi muntu mutegeevu ngenda nembeera one nebuuza nti naye omuntu ku myaka gino ekibeera kikubeeza ku simu bukwata era kati ntera nnyo gamba abantu basindika SMS essimu nzibu nnyo essimu zinyiiza zikule oba owumudde essimu ekunyiiza abantu bakubira ne bakuvuma olina kugamba ekintu kyotosobola nakusitula oli nakusindikira message wadde message ngamba abantu bansindikire message nakusindikira message every 1 minute ng'owulya tutu omuntu nasiba nga nakwogerera ebigambo muliba mulira baki simanyi mulinda nfe ondetera amabugo kati sebo bagamba nogamba bolinda nfe osindike Vincent aleeta amabugo so zimpe kati esebo abanjagala nabatanjagala wendi mulamu ate nze sina besaagala abantu bonna mbagala kubeera balamu wendi mulamu balamu naye ndowooza bwe nabula bannayuganda ndowooza balina omuzibe balaba nga tebakulaba ndowooza basalawo okuyiiyayiya osobola okuvaayo naye nga nali siriiwo natambula olugendo nagenda njagala kwebaza pulezidenti nange nga nze ani mutabani wa muwala wa Yusufu yali omukozi w'obugaali makanika w'obugaali ekatutu entenjeru mugombala entenjeru bansindika neŋŋenda nange okuteesa emirembe wakati wa Ukraine kuteeseganya za wakati wa Ukraine ne Russia naye ndowooza bwe nabula kubanga olugendo lwali luwanvu nnyo lwali luwanvu era nali simanyi nti nalumalako naye nalumalako kati mpozi n'ekintu ekirala kye nalaba simanyi oba nakyo kyali mu mpapula z'amawulire naye bagamba mbu Semujju nganda naye simanyi oba ddala kituufu mbu yawandiika kwebyo ku mikutu mami njagala kutegeeza mutabani wange Semujju nganda mukwano gwange
nti antuukirire munnyonnyole byenkola nze sibeera na ssente ezo zayogerako nti besikoti bange okwonona erinnya ly'abasirikale bange abatanzibangako wadde ne siringi 5 nti banzibako biliyoni 5 nali nzitwala wange nali nzitadde mu nnyumba ewange bazibba mu seefu sina ssente zonna ze baali banzibyeko okuva le natandika okukola emirimu kubanga nze natandika okukola 2011 okukwata ku ssente nange okutegeera nti ssente zibeera bwe zityo batya 2011 nze tebanzibangako ssente ate sisuubira kuzinzibako kubanga sibeera nazo ssente sibeera nazo bangamba buga migendo gy'essente wano oziwe gundi kati okujjako nga Honorable Semujju Nganda president yandagira omuwa ssente oba ne sizimuwa ndowooza n'asalawo nteekeko ekyo naye nze tewali ssente zonna ze baali banzibye wabula babuulire bubuulizi nti oba namuwaayo ku ssente ekyaba babuulira era ategeera akitegedde ekyo oba zaali tezimalawo baana ziteekawa naye aleme kunteekako kigambo kyogamba nti banzibako 5 billion ayagala kunzisa nti nze ntambula ne ssente oba za pate yeniyalemu erina trezala nze sirina trezala ssente zenkwata ndala nnyo ate ntono nnyo tezibeera kwezo levo y'omwami zayogerako afande nkitegedde ogoberera ebigenda mu maaso yadde toli ku social media ebyo nabyo ebya Semujju Nganda babindagira Russia ebyokubeera omulwadde nti abasawo banganya amasimu nabirabira gindi Ukraine naye ebiseera bisinga bagamba nti awali omukka tewabula muliro kati nakati okimanyi kisubi nti nakati nyinza ogweri sagala kwegana nnyo naye ate sagala kumpayiriza sagala kunteekako kintu ekitali kituufu kubanga bwembeera omulwadde nsobola okweyogerera nti ndi mulwadde era kisubi nali njogeddeko ne ŋŋamba abantu nti mbadde sirabika mbadde mulwadde owulidde naye kati nsamba ntambula bulungi mama nkubulya olwo olugendo lwe natambudde osanga omuntu omulala teyantambudde Entebbe Dubai Woso Entebbe Dubai 5 hours Dubai Woso Poland 5 hours oba and a half then novaamu tuvuga wansi kilometers 600 okutuuka ku boda ya Ukraine okuvaawo okutuuka Ukraine twalinya train 11 hours and 20 minutes ogenda n'okudda bwe zityo nakuva mu train kudduka kulinya ennyonyi egenda Russia kati olugendo lwali luwanvu kati nalumalako era ndi mulamu nnyo so okubula okwo abantu ne balowooza nti osanga afande mulwadde nali mulamu wali mulamu neesigaana byakulwala nti nja kulwala enkya yiino Zion Camp ebadde yogeza abantu obwama ekifo kyaffe kigazi ng'ate kirungi okuzaama olina omukolo birthday party baby shower byonna bijjaawo kati nno ku Zion Camp tukutwala okulambula ebifo ebitwetoolodde nga mu bitogo by'ennyanja Nalubaale emabamba nga okulaba ku binyonyi bbugwe ekirabika obulungi ddala n'ebirala bingi wamagwe ne weeyagala ate mu abanoonya Mukama tubaaniriza ku lusozi Sayoni Zion Camp mujje mweyawuleko bw'atyo nno Mukama naye anaddamu essaala zammwe tulina ebyokunywa n'ebyokulya ebyaffe wano eri nammwe abava ewala tulina ebisuwa ebirungi okuzaama ku miwendo mitini ddala tusange Ziba Buwaya okuliraana Mabamba landing site oba tukubire ku ssimu zaffe ku nooti 787 42 23 nooti oba ku nooti 75 234 nooti 360 Zion Camp suula mpya. Mbuuza ekibuuzo lwaki Honorable Semujju Nganda yagamba nti banzibako biliyoni 5 yali ayagala 5 billion yali ayagala bankwate naye omuntu bakukwata nga waliwo ekibuze waliwo ekibuze kati bakwata kati omuntu ojja okunkwata nga nti Semujju Nganda yagambye nti biliyoni 5 bazikubako tekati ennyini ssente tamanyi nti ddala biliyoni ze 5 zaabula bali badde bakwata kati we bazinzibako n'entunda ky'okuzizaawo n'osobola okuba ng'osigala mu ofiisi simanyi
naye ye yakomerera ku nsonga eyo nti kasita campaign nga bwenjogedda nti abantu bano babeera ku radio ku TV noza nga bwenjogedda ajja kuvaayo abantu abawe bwino ababulire nga ssente bwe zabulamu nti neekazaakaza naye mpozi ziyinza okuba nga bandagira nzibawe kati ndoza nga alowooza nti eno babazibuuza ng'agamba nti bakave akyogere nti eno bayinza okuba bazibuuza tebamanyi gye zaalaga teri azibuuza kale kansubire nti Hon. Semujju ŋŋanda owulidde ensonga eyo kinkola bulungi bw'oyogera ku lutalo luno nzikiriza katono nnyo otuwe ku kifaananyi kubanga ffe abali eno abasoma empapula z'amawulire ababiraba ku mikutu gino nga gi CNN Al Jazeera tulabira ddala ng'ensi nga Ukraine yaggwawo dda naye kisubi buva ku Al Jazeera oba ku CNN naye ku bukedde ng'emalako amawulire oba nga gaggwako erina omuntu erina kakensa atsunsula oba veterani oba jenani oyo oba ayina ranka ki njagala muwa ranka naye bwe naba muwadde nnyo nyamuwaya naye ne kopolo wange nja kuba mwonoonye lanzi kopolo kubanga lanzi kopolo bawongoza sekisoni abaserikale 12 kati ono nzisagala na kumuwa sekisoni yonna kubanga ayina engeri gyayogerera olutalo ng'alinga ayogerera atudde ku dining nga bakuwadde ekyokulya ekirungi ennyo kati bwe manjogera ku lutalo nange newuunya nnyo kubanga nze mbadde ngoberera nnyo olutalo luno ku CNN na Al Jazeera naye bannanga bamawulire mulimba nese kulimba eno ku nsi bw'olaba engeri gye balagamu era kati njagala n'okulowoozaamu nti ttake kye baatulaganga musisi kiyinza okuba si kituufu musaasuula ebizimbe era ttake oyinza okulowooza nti teriyo kyasigalayo naye nagenda Ukraine nendowoozaamu nze CNN mbadde njirespectinga nnyo Al Jazeera naye baziba zakukyawa bayinza n'okulaga nti ositamye okola Popo Constitution Square naye nga si kituufu era bamawulire mbatidde nnyo kaakati natambula Ukraine mu train 11 hours and 20 minutes ensi eri abandoned abantu badduka naye ebizimbe eri teriyo kubanga kati sijja kubulyanga ekyeruwero kubanga ekyeruwero waddukanga n'okomawo ng'ennyumba bagimenye naye eri ennyumba weeziri oziraba nga weeziri n'ennimiro ennene ennyo nga weeziri naye kati nga zatandika okumeramu ebintu bantu tebaliwo badduka emmotoka weeziri mu lujja osanga olaba n'emmotoka ng'oluggi basigala luggule naye nga bantu bagenda ng'ennyumba si nkube ennyumba si mmenye eri teriyo bana bagenda bamenya amayumba ne babba ebintu ebintu byonna nga bwewabireka bw'obisanga okutuukira ddala mu train gyatuteeka then ne batuvuga okututwala mu Kivu capital city Kivu kibuga kirungi nnyo era ensi eri developed Ukraine eri developed wadde bagamba nti Putin tabakkiriza naye abantu abo baali aba Soviet Union bwe beeyawulamu ne beeyawulawulamu nga ababayingiramu ne babaawula basigala badevelopinga Russia teyabakotogera gamba nti zino ensi nga bw'onoolaba ensi zino ezafugibwa abafuzi b'amatwale naddala bafugibwa abafalansa simanyi baki ensi nnaku nnyo ofundako n'abangereza abangereza bakkiriza bannyini nsi okulaba nti ffe twagaana naye bo baatukkiriza naye ensi ezafugibwa abafalansa mbi nnyo nnaku nnyo baavu lunkupe naye eno Ukraine ensi eri developed balimi naye badduka kati n'ekibuga Kivu nze bwe mbadde nga kiraba ku CNN nga ndowooza ekibuga Kivu kyaggwawo ffe bwe tulaba n'ekibuga kirungi nnyo kiri clean ebizimbe biyimiridde bulungi endabirwamu mweziri naye abantu bakiddukamu kiri abandoned temuli bantu kyenyinza okwogera kyokka kyenyinza okubuulira abantu naye ng'ekibuga weekiri
naye bali kirabika bakubanga amagye we gali nga institutions z'amagye ebibondo by'amagye naye nga siyinza gana nti teri bantu bafa bantu omanye ebyolutalo era kyova olya nga olutalo terwandibadde lutuufu kubeera mu nsi naye kiri abandoned kyekyokka so waliwo essuubi lyonna olutalo olwo okukomekerezebwa ndowooza essuubi lijja kubeerawo kubanga mu buli ngeri yonna olutalo luno bwe lutagwe kubanga abantu abamu balowooza senga nga ffe naffe bwe twali mu nsiko nga tulowooza ti bwe tutta obote tuba tumaze naye nga kyo si kituufu ekyokulowooza nti bwotta omuntu nti kati oba otereezezza era pulezidenti yatugamba nti okutta obote si kikulu tewalina kyekiyinza kukyusa naye tulina okugenda nga tugenze ne bye tubuulidde abantu ekigendererwa kyaffe kati nabano abalwanyisa Putin oba n'abawagira Ukraine balina okutuula n'abantu bano ne balaba nti batabagana olutalo luno lukoma kubanga oyinza okulooza nti ono bw'anaafa n'avaawo nti olutalo lujja kuggwa naye luyinza obutaggwa nzendoza balina okutereeza buli omu kyatayagala ne babatuuza nga bw'owulya nti Uganda yabstaininga nti pulezidenti agamba nti Putin bandimuwuliriza pulezidenti Putin tagamba nti oba amuwagira oba akube bano baki naye bandimuwuliriza kikyagamba Nderange bwendowooza nti bandiwulidde sayidi eno ne bawuliza ne sayidi eno ne batayongera kusonda busonzi mundu nga bazitwalira abantu kubanga omanyi emundu ezo muyinza ozifuna naye okuzikozesa kwazo kubanga wotrainingira abantu naye kati bw'oleeta tanka n'ogamba nti bw'okwata kano n'okwata nakano mbukisubi omuyigiriza okuvuga ennyonyi bw'onyigana n'onyigana wano mwenyonyi esobola okubuuka mu bbanga ndaba ng'ebizibu kati nze bwendowooza kubanga bw'oba olaba Libya bagenda ne bagitabula ne baleka abantu nga banaku olaba kati bafiira mu ensi yali engagga kati abantu bafiira ku mazzi nga bagenda mu Bulaya ekitaaliwo Libya yiteyina kintu kyonna kigitu abantu okulinnya amaato okugenda naye kati bw'olaba Libya bw'olaba Iraq bw'olaba Syria kwegamba kati olaba ng'ebiri wakati wa Israeli n'abo bagundi yes bw'obanga olaba nti ekyo nga tebanakifaako ne babuuka okugenda ku Ukraine naye nga wana Abaisirairi na bano battiŋŋana abantu bagwawo nze ndowooza okwogera kwandisinze naye nga ndowooza nti waliwo essuubi kubanga nze ndaba kinyigiriza Africa kinyigiriza Europe kinyigiriza ensi nyingi mu byamafuta mu byokulya ebintu birinnye lwa lutalo olwo nga tuva ku lutalo olwo abamu balowooza nti eno third world war nti tuyinza ogirabako abantu bafa bangi beeraliikirivu olw'ebyo bye balaba sirowooza n'abagireeta bennyini obusobozi sirowooza nti bakyabulina banga omanyi bw'oba okola ebintu then obeera n'abantu mu nsi ojja kwekanga nti America nga abantu baayo bavuddeyo nga bagaana ebintu ebimu Bufalansa nga bagaana nze ndowooza nti third world war teriiyo kale era yagala okugireeta sirowooza nti ajja kukisobola ajja kulemererwa audhu billahi minash shaitani rajim bismillahi rrahmani rrahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako